ebereremu kuba n'abasajja abanoonya abantu simanya banoonya abantu 90 buli koosi gye bagamba naye nga bagenda okubakolaki okubasomesa tebinnategeerekeka bulungi oba okitegeera njagala omuntu mbalaba mutuuse naye njagala omuntu akomenti nga ngambe nti no buli kimu kiri okay tubeere nga tutambula ddala nga tugenda mu maaso bangamba zero connection kati nafunyeyo omuntu eyankubidde essimu yamanaginze okulaba nga afune ennamba yange nankubira essimu nagezaako okunnyonnyola abo bennyini abali mu kintu ekyo ekyokubanga banoonya abavubuka nagezaako okunnyonnyola nanyinyonnyola naye of course ebintu byanyinyonnyodde era saabadde convinced nabagamba banene abasajja nze nafuna information ne bagimpa nga bano abasajja banoonya abavubuka batagetinze bavubuka 99 hairdressing carpentry simanya n'ebiralalala ebiri awo saagala nnyo kubanga abakubira kasi kalango kati munnange abantu ne balikodinga video eyo ne batandika okutambuza audio ezo ndowooza ne zibatuukirako ddala bulungi oli naakuba nti ali mu kunnyonnyola mukama wange saagala onnyonnyole bane baganda bange simanyi oba ngende ku mukutu kigwe ngende okwogera obulungi okugenda okubeera network sikitegeera kubanga komenti zo siziraba naye nga mbalaba eri waggulu oba okiraba kyokka nga nandyagadde ebintu bino byenjogera bibeere nga bikolaki bibatuukirako ddala bulungi bambi muganda wange muliro liriyani aŋŋambye kiriya n'abalala muŋŋambye nti no kiri kiriya tubeere nga tukolaki tubeere nga tugenda mu maaso olunaku olwaleero mbadde mu kibuga eyo mpitiddeyo era kyova olaba nga nzize kawunguko wano eno siina masannyalaze naye nga mbadde mu kibuga eyo nempitirayo abaganda bange omusajja yakubye nga agezaako okunnyonnyola bambi temugezaako kunnyonnyola temugezaako kunnyonnyola lubega baagala nkutumidde togezaako kunnyonnyola ekintu kiriwo ekiti baganda bange kino ekintu ne beyannyonnyodde nga tebiri convincing okitegeera bw'obeera oyagala nnyo abantu abakubeera ng'oteekamu ekyo ekintu osobola ogendeyo ku Acacia Mall wabaayo abantu abatabifaako nga ye ebyensi ye yabivaako bali eyo bali mu kunywa juice musobola okugenda ku abo bo si bafaako naye bano abaffe betuli nabo mu nkyukakyuka nedda nedda era baganda bange nnyongera obbakubiriza nti temukolaki temulinnyayo abasajja abo mukole eki mubeesonyiwe muŋŋamba kirikirya nenze wano nina ebintu byessiraba baganda bange simanyi lwaki nina ebintu byessiraba naddala waneeno waggulu sirabawo bulungi oba ani akwata mu netiwaaka oba ani abeera mu netiwaaka yaffe buli kaseera netiwaaka ekyagaanidde ddala okutereera lwe nasembayo okubeera wano netiwaaka yali sintereevu ne leero nkomyewo era nalwo netiwaaka sintereevu kati netiwaaka eno ngenda gitereeza ntya baganda bange netiwaaka ngenda gitereeza ntya simanyi nakumanya Zaala Serunjogi bane buli muntu ali waneno mutumidde egira neetaamu nemmala nembalaba nemmala nekolaki neddamu neekwata so ndowooza akalangaako mmaze okkayisaawo baganda bange mwongere okukolaki mwongere okwebeereramu kakati leero nkedde nentambulirako mu kibuga eyo nempitaayitayo eyo ng'omanyi we tubeerayo eyo nga tuwenjamu naye ekintu ekiri mu kibuga bannange mu kusookera ddala omukulembeze waffe afulumiza information ng'agamba abasuubuzi mwana simanyi ani ali mu netiwaaka ge mazima simanyi ani ali mu netiwaaka naye oba tugenda kikola tutya oba tunaakiggusa tutya naye nga ndabira ddala nga netiwaaka nfu oba mukiraba netiwaaka nfu kati omukulembeze waffe afulumiza information nga ayogerako eri abasuubuzi okitegeera ng'agamba ffenna ndowooza mwenna mugiwulidde ffenna tuyimire wamu n'abasuubuzi okitegeera which is okay kubanga abasuubuzi oba okiraba era kati waneeno mmaze nenviirako ddala finally ayayayayayaya kati bw'obeereyo n'ogamba nti okyandaba mu butuufu mba simanyi kikyolaba naye ng'omukulembeze atugambye ffenna nga bannayuganda tuyimirewo n'abasuubuzi kubanga ekonomi y'eggwanga etambulira ku ki etambulira ku basuubuzi
Neze ng'omuntu bannange kubanga oli omukulembeze yayogeranga mukulembeze nze ng'omuntu ngenda kunenyamu n'abasajja abo abasuubuzi abasajja abasuubuzi abo abakeedi tumaze ebbanga nga tubayita tumaze ebbanga nga tubeegayirira okitegeera ndowooza mugenda kati kumpulira buwulizi tumaze ebbanga nga tubeegayirira ne tubagamba basajja mmwe economic shutdown bannaye muggalewo amaduuka gammwe temuggulawo maduuka gammwe tumaze ebbanga nga twegayirira abasajja baalema okuggalawo amaduuka gaabwe naye ku ssaawa zino munnange bano abasajja etwogera nabo ebintu ebyo bo nga babiyita bya politics bagamba era abo bali mu politics muli mu kupoliticizinga bintu bannaye bino ebintu si politics ndooza nabo kati bakirabye tumaze ebbanga nga tubeegayirira kubanga tukimanyi bulungi baganda bange omusuubuzi singa ageza n'ateekawo embeera abasuubuzi abo balaba bamaanyi nnyo n'okusinga bino ky'onoogamba nti noba ngenda batumirako baganda bange kati kantumireko Nelson Serwadda nkutumidde Lubega nkutumidde Sabs wa Bobby nkutumidde nze Grace nkutumidde Mpindi nkutumidde n'abala mwena ngenda batumira abasuubuzi abo bamaanyi nnyo n'okusinga bino by'onoogamba mbu FDC n'okusinga bino by'onoogamba nti NUP abasuubuzi ekikwatagana n'ekonomi kiba kyamaanyi nnyo mu kukyusa eggwanga era abasajja abo abasuubuzi ne bagezaako okulemezaamu ne basalawo ne bagamba nti nno tulemezeemu baganda bange tusobola n'okulaba ku nkyukakyuka naye bano abasajja ebbanga lyonna tuzze tubagamba baganda bange muggaleewo okitegeera muggaleewo amaduuka nga bagaanyi kati bali mu kufeesa saa zino bali mu kufeesa bali mu kuwoza simanya double taxation simanya biki batwongedde emisolo kyokka ng'ate ebbanga lyonna tubadde tubagamba nti banna ekino ekintu kibakwatako kati batandise okufunamu amagezi agamanya nti n'ekintu ekiri politiko kisobola okufuuka economico ate era kisobola okufuuka social mu nsonyi banna obutandaba mulaba nzikiza ebintu bya ground weebito munaatusaasira tebibaamu nnyo tebiba bigolokofu oba okyayogera nga amasannyalaze gabuukako okitegeera oba okyayogera nga network ebuukako oba okyayogera nga wabaayo eri abali mu kkuba kkerere naye kyemmanyi era mukitegeera nti ffe tuli ku ground era bw'obeera ku vidiyo yange togamba mbu ate mwabaddemu ekikyankalanye ebyo obeera obisuubira kaakati rero wempitidde mu kibuga ng'enguudo zonna wamagye ku wamagye kati ne poliisi yabivuddemu omanyi mpisa eyo nasimanya naakulabye emmengo nze mu kibuga mbeeranga mbega oba mukiraba eyo yonna wandegeya ne walala yonna oyita ku kkubo wamagye ku wamagye ndowooza mulaba omusajja bw'ati abasuubuzi abo abasuubuzi tebamanyi maanyi ge balina ne bagamba leero katuggalirewo ddala leero tuli siriyasi muganda nga oyinza okulaba no ng'ekintu kye tubadde tulinda ebbanga lyonna nga tukirabyeko okitegeera kati mu kifo ky'okuba nga akola ku nsonga zaabwe ez'emisolo asazeewo okuba nga adiployinga naye kye tugamba abasuubuzi baganda bange tubasonyiye olw'okuba nga tubadde nga tubayita nga temukola ki essimu ye eryokke buli muntu essimu ye eryokke embeera yange yeetali okke abasuubuzi ng'omukulembeze bw'afulumizza message n'abagamba baganda bange nti tuyimire wamu nammwe tugenda basonyiwa ebya bulijjo tubadde tubayitanga nga mugaaniddeyo oba okitegeera tugenda kwefuula nti tetubayitangako ne mugaanirayo kye twagala ku guno omulundi mubeere siriyasi bwe muba musazeewo okuggala amaduuka mugaggale oba mukiraba bwe muba musazeewo okuggala amaduuka mugaggale tebabatiisatiisa tebakola ekintu kyonna ne banadiployinga amaduuka mugaggale okiraba eri wiiki ewedde abasuubuzi baateekawo embeera era ne kweno wiiki bagenda kuteekawo embeera oba okiraba kati nga bwe tubannyonnyodde bulijjo nti ebintu bino eno ekintu ekiri politiko kisobola okufuuka social kubanga politics ya determine kisobola okufuuka economic ate ne kifuuka social kubanga politics ono gwe mulaba ya determininga sente ez'obeera nazo mu nsawo okitegeera income yo ya determininga expenditure yo okiraba ya determininga omwana we agenda kusomera kaakati bwe kivaawo nga kifuuka economico
oba mukiraba baganda bange bwe kiva ku economic kifuuka social kifuuka kitya social nti onotuuka akaseera nga toyinaamu kasente mu nsawo nga politics akubye okiraba ogenda kutuuka nga ne mukyalawo tokyasobola mumulabirira omukyala yali akugondera omukyala yali akuwulira nga tokyasobola mugulade n'akateteeyi ak'ebbeeyi tosobola mugulade n'akagatto n'ekyokulya munoonya kinoonye era kati awo omukyala mugenda kutandika okufuna domestic violence ndowooza okiraba olaba politics bwafuuka social naye bino byonna tubaye tubigamba abasuubuzi era ogenda kubalaba nga batandise okuvaayo batandika okugamba kati message Bobi Wine gyayogedde simanyi ate ebintu atandise okupoliticizinga simanyi atandise okukola ki bo tebabula kye beekwasa naddala abo bannamawulire ne babbuloga ba apologist tebabulako kye beekwasa naye ku luno nga mbavaako abasuubuzi ngende ku bagagga kubanga abagagga twabagamba era nabo ne batawulira kati mugagga munnaabwe omu Kapuuti okiraba mugagga munnaabwe omu Kapuuti naye awo wendaga mbadde nkyagamba abasuubuzi guno omulundi mwebeereremu gwebeereremu guno omulundi mulekerawo okubeera nga mwe tubagamba mwefudde bannampulira zibe mulinga nga abatatuwulira mutuwulira muyina amasimu teri musuubuzi ali mu Kampala nga talina masimu kati ate lwakuba nti Bannayuganda nti nno olumu tetuba beetegefu kati olunaava ku basuubuzi mmunga n'abatakisi nabo bateekawo embeera kati lwaki owa takisi tayamba ku musuubuzi ebintu ne bigendera wamu ffenna ne tuteekawo lumu embeera basolovinga ekyono ng'ekyono weekiri basolovinga ekyono ng'ekyono weekiri naye ekirungi sigenda kyesibako nnyo kuba omukulembeze alagidde ate omukulembeze abeera mukulembeze ekyo sigenda kyesibako nnyo kaakati olunaku olwaleero gwe wenna atannakimanya aliwo omugagga afiiridde mu Kinaabiro omugagga bamuyita Haji Magoba omugagga Haji Magoba ow'amagoba akeedi agudde mu Kinaabiro n'afa ebyo bye twabagamba kati trendi eri bweti eri abagagga eri bannabyabufuzi eri omuntu wenna ng'omatalinga mu ggwanga mufa zino endwadde wammanga mufa okugwa mu Kinaabiro okiraba mufa okugwa mu Kinaabiro sinnalabayo ko abaavu bagamba mbuno sima abafudde okugwa mu Kinaabiro abagagga bafa okugwa mu Kinaabiro bafa kansa bafa blood clot bafa mbu n'omutima gwesibye ezo ze ndwadde ze mufa era bw'obanga oli eyo ng'oli munnabyabufuzi naddala nga toyagala gavumenti ne bw'obeera oli mu gavumenti naye nga olinamu abantu b'otakolagana nabo oba otera okwemulugunya nkubuulira weegendereze ebyo ebintu bye nkugambye kuba kaakati eyo ye dizayini eriwo kugwa mu Kinaabiro mbu yaseeredde n'agwa atya kugwa mu Kinaabiro kufa kansa nti blood clot yagize bweti simanye yafudde omutima ebyo kati bye bafa kubanga ebyo ebintu omanyi lwaki bakozesa ebyo ebintu nabagamba ebyo ebintu kyangu kya konvinsinga muntu olumala okutta omuntu ne bakugamba mbu yafudde kansa mwe namugamba era yabadde tajja kuwona annange kansa yatujjirira kubanga okimanyi nti kirwadde kinene tekiyina ddagala akyo ekiyina eddagala n'okukiwona kizibu kati kyovula ababateerawo ekyo ekya kansa kyo kiba osobola okubeera convinced mangu nnyo sharinga video yadde nga ndi munzikiza baganda bange musharinge busharinzi video yadde nga ndi munzikiza amasannyalaze ge gasoso kugenda n'essimu omuliro gwe guba guddako okuggwako naye nga era gugenda okuggwako nga tumaze okuyisaawo information bakugamba blood clot nenge ebyo ebintu byonna si byangu bw'obeera nga mu butuufu wasomako ku medical okitegeera obanga oli medical officer osobola okukimanya nti bino ebintu bibeera bigattirire kubanga lwa nsonga bye byangu byo kukonvinsingirako omuntu kati omugagga munnaabwe yagenze tunaaba tukyali awo nga waliwo n'omugagga omulala bwe batyo bwe bagenda nti kugwa mu Kinaabiro abamusanze mu Kinaabiro nga tebakubye ku bifaananyi nabyo tubeere nga tukola ki tubeere nga tubiraba just ebyo ebintu
sijja nnyo kugamba nti nno si kyekyabaddewo naye nga gwe kyolina omumanya kati kyekiriwo mwe bagambira mbu nno mwe mufiira abantu oba nga waliwo abaalabye ku bifaananyi ng'olwedde mwakutte ne ku vidiyo nga mwabaddeyo basobola okuba abatuufu naye nga mulina okwegendereza ebyo ebintu kansa blood clot simanya omutima gwesibye simanya yagudde mu kinaabiro ebyo bye bintu ebikyasinga n'okubeera ebizibu naye kati bye bakozesa kubanga bisobola okukonvinsinga nnyo so buli mugagga yenna ng'oli mu kibuga obanga weemanyi nga gw'ogyewulira oli mugagga mwe bagagga kwagalana n'omuntu ng'oli mu politics muganda wange weegendereze nnyo ate ekyokubiri ne bwe baba bakuadimitinze mu ddwaliro ng'olina obulwadde bwo bulala kyangu nnyo kyakukuba ddagala n'ofuna blood clot oba okukuba kemiko yonna n'ofuna blood clot ekyo mulina okukyegendereza oba omutima ne gwesiba kyangu nnyo so fe omulimu gwaffe gwa kubagamba mwebereremu bwe mugaana okwebereramu mwe muba mumanyi oba mukitegeera omulimu gwaffe gwa kubagamba kwebereramu ng'era bwe nagambe bafuutu soja ku nsonga y'abaana abakuŋŋaanya abantu ekyo kyentandise nakyo ne mbagamba temugendeyo okweba ebintu okubawandiisa ebintu mugenda kufunirayo obuzibu kati gwe bw'ogaana gw'obeera okoze eki gw'oba onoomanya so baganda bange katusabe twongere okusaba abasajja baneeno bayongere okuteekawo embeera abasuubuzi kubanga tukimanyi bulungi nnyo bwe bateekawo embeera ne gavumenti yennyini eba esobola okugwa embeera bwetyo bweyina okutambula mu ggwanga erya Uganda awo muganda wagambira nti empulukutu za misota zigenda na mikko abakulu abatukulembera bawulira lulimi lwa kwekalakaasa temusobola kubakwasa mirembe ne baba nga bajja kukola ku nsonga z'abantu His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu olwaleero avuddeyo n'asaasira abasuubuzi ekyo kye bayitamu wabula abasuubizza tebeetegefu okubeegattako singa essaawa enaaba etuuse batambulire wamu kubanga ensonga gye baliko yakubanga Uganda ensonga eyo ekukwatako nange ensonga eyo enkwatako kitegeeza nti bw'owulira omulanga olina okusitukira wamu ne tutaasa ekigenda mu maaso kubanga kinyiga buli muntu gavumenti tebaako nawe yeetaasa abasajja baakwatamu awo ekonome ya Kenya baakwatamu ekonome ya Kenya awo nga lutwali ekintu ne kimutagalako n'agamba sisobola kwewola sisobola kukola ki yamaliriza yeewoze okwo kwe natiira nti wali abasajja abasobola okugamba nti ekonome tugikutte musiraamu musitaafu agambe waayirero ng'oli mu nzikiza mwana ebintu weebito weebizze mbadde ndi awo amasannyalaze nga gavuddeko ne nkozesa power bank ne nteekako ekitaala mbadde ndi awo nga n'ekitaala kikoze eki kiweddeko omuliro kati bwe nva wano ŋŋenda kuyombesa w'amasannyalaze kye ŋŋenda okukola kuba kati empeereza yange saaviisi zange baba bazirinnyamu sisobola kujjira mu nzikiza okitegeera empeereza zange baba bazirinnyamu ŋŋenda naye munansonyiwa bwe bityo we bigenze ku ground bwe bityo we biba nkugambye abasuubuzi bano balina amaanyi baakwata mu ekonome ya Kenya nakugamba nja kukubula ebimu ku kompeyalingiremu kuba tunabakompeyalingira ebintu by'omu America Middle East bajja gamba wantuli abo bali bazungu basajja baakwata ekonome ya Kenya lute ekintu ne kimutagalako yamaliriza yeewoze ate nga yeewoze ssente nnyingi nnyo abagagga tobazannyirako era we balemezaamu abasuubuzi abo musobola okulabawo ekintu ekikyuse lwakuba nti obuzibu bwabwe era bajja kukwatamu bali eri abakulu babaliise balyemu bannaabwe olukwe nabo bakyesonyiwe bakiveeko kigende bwe kityo ng'era n'ekyaffe abasawo bwe kibeera baddira bali eri abakulembeze olwedde bo bakaada ne babakwata ne babaliisa ne batandika discouraginga abalala ekintu ne kikola ki ne kiggweeraawo naye tubasaba mulemezeemu paka nga gino emisolo giweddewo gino emisolo gye gibalemesezza okweyagala ne we munaakeera mande tu mande ng'okeera ku makya ovaayo kiro ng'omusajja akubinisa emisolo bwe gityo togenda kufuna ssente
ne bw'onookola oddamu togenda funa ssente, ogenda kukolera emyaka 10, ogenda kukolera emyaka 2 neera nga bw'oli. So kati abantu abasaze okulwanyisa gino emisolo ng'obudde bukyali mubeera musinga ne mutazikiza ne mubeera serious ku nsonga. Nze singa omukulembeze waffe tatugambe tuyimire wamu nammwe mbadde sigenda kuyimira wamu nammwe. Daana nkutumidde, Daana wa Bobby, mbadde sigenda kuyimira wamu nammwe kuba twabayitanga dda ne mugaana. Muddeeyo batwagala kukola mirimu gyaffe, sima bano abanuupu abapepopa abali mu tusumbuwa, sima bagamba biki, twagala kati laba deployment basazizaamu emirimu gyaffe, kati ndowooza mukiraba. Mukiraba kye babakoze kituuse ewammwe bulungi ddala direct. Luli kyali kikyali indirect nga temusobola kiraba naye kaakati kibatuuseeko direct. So baganda bange, buli omu gy'ali yongera okusabira eggwanga. Yongera okusabira eggwanga. Nawulidde waneeno bannange tuyina ebizibu. Nawulidde babagamba mbu kati ate Besigye simanya kati yakomyewo, kati w'amaanyi nnyo agenda aggira ekintu. Nabagamba wano we tulaga ate njagala mwesibe 2 guno tukyali mu 2024 ne 2025 gugenda kubeera muliro. Kubanga engeri gye sirina budde n'amasannyalaze nkukonerako ku kino mangu tuve wano. 2025 gugenda kuba muliro. Ogenda kulaba abantu abamu abeeyawula ku bannaabwe, abamu bafuuke banafu, abalala beegatte ku bannaabwe, abalala balage nti nno b'amaanyi nnyo, abalala bakomewo mu kyeso. Byonna ogenda biraba 2025. Buli ekyamaanyi kyonna temulabye nti ne Kabaka birthday run ebadde y'amaanyi ku luno. Kati nno linde ya 2025 Mukama ng'obulamu akyabulemezaawo nga bukyaliwo. Bagenda kugula emijoozi, bagenda kukola ki, ogenda kulanga ate y'amaanyi bingi ebigenda okubeerawo. Kati baatugambye mbu abasajja bali mu kudda, Besigye yeetegese, simanya kati w'amaanyi nnyo, asinga Nuupu yeeyawudde, okitegeera. Naye kale katulabe, ffe weetuli, ogenda tuwulira. Paulo Isoba agambe ekya Besigye ensonga nkulu nnyo. Batukubira wano ne batuzza ku mpuuga, ne batujja ku mpuuga, kati ne batuzzaako ku Besigye, ne batuzzaako ku Lukwago. Naye lwakuba nti nno munnange, twali twabeesonyiwa abasajja abamu nga twabeesonyiira ddala ne tugamba owaayo olw'omukwano ne pulezidenti abasembeza katubalabe bulabi. Naye ate oluvaawo nga pulezidenti batandika okumuzannya emizannyo ye kennyini. Tujja bazzaako ku ntandaalo, tujja bazzaako ku otisiiti. Tetugenda ttaliza muntu yenna azze kubuzaabuza ggwanga. Nakandi wa Bobby agambye ezo zonna diversion kituufu. Baagala kujja ku mulamwa, tageti yaabwe eri ku ffe. Naye leero ndi polite lwa nsonga sirina n'amasannyalaze, naye lwe najja nga nziridde abasajja abo tetugala kuddamu basonyiwa. Simanyi lwaki olumu pulezidenti abasembeza ne batukata akaseera tebali mwagala ne bwali basembeza. Gw'omanyi omuntu okujja mu kifo muwali obwa leader of opposition baali babufuula mulimu. Kati omuntu bw'akujja waawo we wali tasobola kwagala, tebasobola mwagala ne bw'abasembeza. Era bwe tunaabazza ku ntandalo tugenda bazzaako bulungi. Okiraba, tugenda bazzaako bulungi. Zaala Sserunjo gye nkutumidde. Kati wano tukyasaagamu, nkugambye wano we tugenda. Babuloga bangi bagenda kusala eddiiro. Bano n'abaali baasirika bonna bagenda kuva Abitex mu bulala bonna buvaayo. Kati ne bano bonna Besigye mugenda balaba. Kino ekiwayi kya mpuuga kino n'abo banne be yatwala baali nabo nakyo kisituke, ogenda kulaba omuliro. Era gwe wenna ng'olina omutima omunafu, mbadde nkusaba noonya gy'odda olikomawo ng'ebintu bino bimaze okuyita. Noonya wodda ojja kukomawo ng'ebintu gugenda kuba muliro mwereere wano we tulaga. Kuba kaakati abongera okutulwana beeyongedde okubeera abangi baagala kulabira ddala nga bakola ki, batusaanyawo. Kuba kati ffe buzibu eri gavumenti yaabwe, ffe buzibu. Nga otugamba mbu ate simanya kati ate ne Besigye simanya kati bamuwa amawulire.
media abeera okwo ng'ayogera kati akulage nti ow'amaanyi kwegamba byonna ebintu byakubuzaabuza ne weebuuza omuntu wa bulijjo gwe munnanga ali kuno buloga futu soja omuntu ali ku diaspora atali politician kati ffe tusigaddewa kubuzaabuza bali mu kubuzaabuza boogera kino bakuteerawo kino era kati banoonya ekintu kwe bagenda okukuvugira tebalina kukkiriza kukola ki kuwummula tebalina kukkiriza ekirala wenzijidde wano nga ba MP nga bakulembeddwa Right Honorable Leader of Opposition Joel Ssennyonyi bali ku kkooti eyo simanyi oba ku ssaawa zino kiri kitya ne bagenze kweyimirira baganda baffe okuli Olivia Lutaya ne baganda baffe abalala bonna abaasibwa bamachete bonna bagenze beeyimirira bagenze beeyimirira beyiro oli baagigaana abazadde baabwe ne babagaana bakomulezi abaabulijjo babagaana kati waliyo ba MP